Yes. Radio. Nga bwayogera nti munango likuna basa radio y'abakugu era tukaliwo munango funeka nti wanisaganya obwongo buno kulanga tubatulusa ku bintu bingi kamala tutamwino obwongo n'amagezi n'obuyiya bwakika kya wangulino kubanga mulimo gine gikolebwa gino tulina okubanga tutambula n'abawuliza baife saino munange mu studio tyaimukole kati tukutusa ku amawulire gaifa gali mu bitundu bingi kamala mbakaite amawulire tulina manyo tulina amawulire ag'obusoga tulina agavu e Kampala tulina agavwaga kale mu studio munange gundi emaze okutya oba bachete batya parliament oba tuchete seke oidi chibitegere bintu bino mulwanyi ni wote mujeta parliament oba seke hatuna baada kutufunira tuyafuna ba sponsor so ebya seke ndozo likubiwulira kale okay kale ngabe tuli anti ni president na ira kuno nali kwira kubaba oteyo wundi ali kwira no era bana bakali bana bato ololo maliza ono na ira ku era tusola kupapya baba kumusabaita kama ngo tukona mugabo gwa FB akoge me male ife tusandikire kano kazira muzibu ekirungi mvubuka ekirungi atambere muliranga mutiyole muki ate mutambule n'ekitambula so amawulire mangi kamala muvunira musa ku bantu mulwanyi namusaba jabula kyayogera ndikwenda mulwanyi muzanisa akazinalo kano mwida akazani sembera mulwanyi kanono mwana yakatugumbula twongera okubabuuzaako bitundu ebyenjawulo gyemusinzira okubanga temutumbudde omukutu mwebale okubanga bwe muti omutumbudde akaseera kano kabaka mawulire ago golina okubanga bwoti omanya mu bitundu ebyenjawulo nze Julius Omuvuunya ne ttiimu okay wako tusugulia abantu muganda ukinana nomwenda katoneze 9 BS radio mulangira wako Andrews waikaliro bulamoji munawaikoke town council flaga biala okuba district councilor mu kitundu ekyo mbasugiriye kwino abantu beikaliro ebusoga ne Uganda mbandiriziro mu kanyomero kana kamahuliro okay toyanziye ni mwabali amobano ba Muvuunya olukwe ate batia abani mbuti mwasimba line abe kairo basimba line kwanita mo abe kairo kasewo bagere kwa budulizi walwanyira waliwo ni minister mwene ya idea ya simba amawulire bana owa ekisinga okunyumira nga tuna bagenda ku mawulire buli mukulembeza ave kaliro ayogeza maanyi kwanita kiri munecha buli mukulembeze wekaliro kulengera wala ayogeza maanyi iwobo yendo batoyenda gavumenti jaja maisha balineriso erirengera wala okay Muti ekizibu kya Julius kiri kirala kiti taidinga ekisere ekituuka nga muli kunoonya abantu abanakolera abantu eyibajja titabetegeera ebintu avuga bena yamusinga ozeduzi mwene yekweka ife twabyogerako tutandikire wabo tuvuwene kale katandikire mu kulonda okuliwo ate wano mu Busoga omanyi akakiiko akatwala bino kasazaamu okulonda mu bifo ebimu ewali emivuyo naddala si ebyebatwala mu kakiiko kano bebanga byamatiza bulungi abalamuzi abakatuulako so akakiiko kano kasalawo ak'ebyokulonda nti okulonda okwo kwe basazaamu bitundu ebisinga kubeerewo olwaleero nga 8 omwezi guno ogw'omwenda tulina okulonda okugenda maaso Namutumba Magombola 2 Kibaale ne Kibaale Town Council tulina okulonda mu disitulikiti y'Iganga mu Kigulu South ebyalo 214 tulina okulonda South Duzi na buli sebalonze tulina batabana wachafu ntulume impegano eri ebyalo 14 waliwo ebbaluwa eyindi 2-5 kugodo ye yakoba ati babali bino ebyalo 12 so tulina okulonda ebuyende ne mpuliddeko ngenda kuwa amawulire ago tuliddeko nti bakusazizaamu bakaziza abalumbu then ne tuba n'okulonda wawalala ewa pasi na muganza mu Namayingo South wali ebyalo 4 Namayingo gye balina okuddamu okulonda baleko balangirire flaga bearer omujjuvu w'ekibiina eky'NRM naye ebiva mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Namutumba ebivayo biraga nti omukulu gwe bayita Maganda Emmanuel Katoko akyali waggulu nnyo owa Pasisi Namuganza okusinza ku ebyaka gyabigatibwe Kimaganda Kikatoko kiri waggulu koko owa Mumbejja Pasisi Namuganza okusinzira waggulu koko kuba kiri wangulu kubanga olingire ebyalo bino Maganda akubye Pasisi Namuganza
namuganza ngafuna 5 ole yafuna 15 yafuna 3 yafuna 15 mwabaire n'ensamba mu Busoga gye tubaire tulinda no kakati akalulu kano no wadde mulwanya yitugala okwogerako akalulu kano akalulu kano tuzze ku kamyufu nga bwe kaali Speaker Among versus Kadaga. Kadaga yabadde enamutumba nga ali kubira campaign Passes Namuganza. Jukira Passes Namuganza y'omu ku balonzi be ababadde abo ku Kiddo. Okitegedde? Be babadde ku balonzi babo ku Kiddo. Baga nti bana mulonde Passes Namuganza owayimwe abaana era ne bamugamba n'omugamba nti ye Speaker addako. Ayi abantu bena mutumba mubonereza. Ayi tobaidi. Bale mubonereza. Force. Abuti ebigwo bibiri mu kifuba kitono kiti. Kati force ya Kadaga byavuddewo. Tango do inera ya force ye. Era aliyo. Erimu ekisumuluzo kya Speaker Mongo. Era wobo otunulidde obuvideo obedde obuli okugoya ku social media. Kule kwa balenya mune ekisumuluzo. Amongo. Bodo vule kambuzi. Bwobanga omusaado bayiro mubona nga navuganga emotoka ku kyalo. Netuka ne parking ngao ne wamu amafuta. Ne wamu amafuta. Bakoba ati tuli kujja kuleeta mafuta kuiduza morokero. Aba era agivuganga yaida n'akadomolo ng'alikwenda kuiduzamu n'omuntu awundi gwe mutagibonanga kuuko nayo yaida n'akadomolo ng'alikwenda kuiduzamu ani gwoga n'atemu amafuta kibuzo kyombuza nga kikoloso nzabala okyandi kwenda okukobera Julius oli kubona mama waife alitwala Kadaga nga bwe yavwa duzi mu leesi eno nze mukulu wange nganze yandibaira asooka asirika awumule atyame kubanga ndi kukizuula nga nikire ekyamemba wa parliament bajja kumusekula nga batatayire mu maji anti kakati mu Uganda muno mulimu abantu basatu botasobola kuwangula locally mulimu General Yoweri Kaguta Museveni ni baba waiwe mwene owokubiri General Moses Ali tasobola owokusatu Rebecca alitwala Kadaga eno ku kyalo abwegazi wamu andi mbagalo ulira abo bali mu ligi ya muzeyi mwene muzeyi bwabanga alikwenda kuwumula golola nabo muzeyi yenze kyemu bwina akali lwaki nkire sentyo nti enoma wiki dwetu kubyambage wiki yenumero idukira abekaliro abekamuli bakola akabaga olwokugwa ekyakawulirako akukifana ekiragaki ekaliro tukali kabye kyaifondachi wulira kabiri tuliawo musumba yange yakatya obwa mobilizer mpegati mwisani bamumutwire oli wulire tekatekeriye bujiri okali kumujiri aye namayingo bali kobanti obukayiwo bali noterayo irala akamolo akabba bajako sana bidieri wow ekikoma kambuzo omuntu nabere kizibu yino ganimale mujaguze mutyo tobona Julius na kuyali nayo soka akati ono mulwanyi wange namumanyira bwatyo naye katambulira kati eyo nkugende nti muli factors 2 eyamongo ne Kadaga amongo totole neyo twale mugama ulira gandi ndi kuwanti nzo kuwawiza oyo Kadaga bati awere ku tuwa abantu abandi akokawa tuli kukana mutu base nakena mutu bajja kunubuka akobere ku Julius maze okobera bimbaire ku awantu nabona abantu abali kwesomba nga bali kujena mutumba okolonda omukuba candidates bwanga bakoba nti baamaani ino lwaki basombya abantu okuva jinja linda kuri ababiro nga bijere kulondera na mutu kubera bifanani bata kumukutu bakoba ati awo bajja okubiro kulu no mukyala wangu ile abantu ndikubakola bajja kutoya n'amani abantu bajja muleka kugeza mulira ku bintu bino so okusiza ku bimuko ebyo ebyowerezeddwa kuliko kino kye bayita nawambogwe maganda binansa meyo jeno wa maganda todi ya side ne side eyo na to wana kubitusomere maganda